nali nsisanye bweri maze okufuga amazzi kijja kisitula kiti nekinkubeeri obudde bwasansana kitaawe najja ne piki kwe kuntwala mu ddwaliro. Bw'atyo omukadde Fatuma Nassozi ow'emyaka 9 bwe yatottodde ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno nga bwe yagwirwa ekirwadde n'atwalibwa mutabani bwe Abdul Kasolo okujjanjabwa ekyamuviirako okulekawo amaka ge baasigira muzzukulu we Jamil Ssekabira okugira ng'agakuuma. Kyokka yali omusigire ate oluvannyuma yeekyusiza mu kitinga embazzi n'agaanira mu nnyumba wadde nga naye kitaawe yali yamuwa poloti aviire omukadde. Abdul Kasolo taata wa Ssekabira yasalawo n'amuwa poloti fuuti 4.57 n'amugamba poloti eyo ngikuwadde osobole okuva mu poloti ya maama wange. Ssekabira yawa ensonga ti ennyumba yagisanga tefaananika n'agirongoosa bw'ate era yali yatundibwa kale nga mu kiseera kino akuuma nkuume. Omuntu omukulu basooke banoonyera takibirige mu luggya muno yali ensonga. Omuntu ayagulawo yaŋŋamba nti mukuumirewo okupaka mu January. Ani yakugulawo? Bamuyita Katusamu. Mu lukiiko olwatuuzibwa mu kyalo Kakwanya mu disitulikiti y'e Kayunga, amyuka RDC yawa Ssekabira okutuusa leero ng'avudde mu nnyumba y'omukadde. Tugambye ennaku 2 temugikoona naye nze ku Lwokutaano ngenda kudda wano ne OC. Kati olwaleero woofiisi ya RDC yeesitudde okugenda okulaba oba ddala omuzzukulu Jamil Ssekabira ennyumba yagivuddemu basobole okugikwasa nnannyiniyo. Olukiiko lutuuziddwa era abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Lawrence Tamale balaze obutali bumativu engeri omuzzukulu gy'ayisizaamu jjajjaawe ate nga naye akimanyi bulungi ti ennyumba eno talinako yadde bbulooka. Kubanga twavaawo nga tutegedde olwo nti Olwokutaano Jamil tasula mu maka gano tasula wa mukadde kuba wano ezo ennyumba Jamil talinako bbulooka wadde bbaati kuba zaazimbibwa bwe tuli kuno nga tulaba. Nze kennyini n'abataka ne tugamba olw'obulungi bw'embuzi n'enkoko katumuweeyo ennaku ezi yeetegule bulungi naye kati wano wekituuse mukulu OC naawe kennyini nkusaba ekifaananyi omaze okiraba. Olukiiko lubadde lukyagenda mu maaso OC wa Kangulumira n'ayambalira omu ku bazzukulu b'omukadde okumulangira nga bw'alabika nti yaweereddwa ekyoja mumiro okulemeza Jamuyire mu nju ya jjajjaawe. Amangu ago ono yeekandazze n'ava mu lukiiko era n'emmotoka ye balala be bagikimye. Wano RDC Mariam Nalubega Sseguya ategeezezza abatuuze nti yafunye okuwabulwa okuva ew'omulamuzi nti ssentebe asobola okumenya ennyumba eno nga waliwo poliisi y'eggombolola. Okumenya okulaba biki ebiri mu nnyumba poliisi okubijjamu bitereka obulungi okuteeka omukadde mu nnyumba ye omulamuzi bw'agambye. Kyokka mbu bwe yategeezezza atwala poliisi y'eggombolola yamusuubizza okubaawo wabula oluvannyuma lw'okuddamu okumukubira ate ng'essimu teriiko. Twe tumugambye n'aŋŋamba kale n'agamba naye yo OC gwe muli naye wa Town Council Kangulumira kyetaaga OC wa Sub County mwogere naye. Omukyala ne mukubira n'aŋŋamba akola ki ajja. Olwedda gwe tukola ki gwe tulinda nyentera okuddamu omukubira ng'essimu agiggyeko. Bino byonna okugenda mu maaso nga Jamil Ssekabira taliiwo. Bw'atyo RDC agumizza abatuuze n'abasaba okuba abakkakkamu okutuusa ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Temuggwaamu maanyi nga we mulwaniridde omukadde tukyali wamu nammwe tetwagala mutwalire mateeka mu ngalo. Temuggwaamu maanyi wiiki ejja tuli wano. Abatuuze boogedde ku bibaddewo. Bannange tulina obulumi omwana oyo atuzanyiddeko nnyo. Bwe nkubalira ebibanja ku musaami eyo abaali abatongole n'aba UPC embuzi baziriira ku kisaawe wali ate nno sina kuzirya kuziteeka ku kikoomi naye tuli bakkakka mu luntu eno. Nate omukadde Fatuma Nassozi ensonga z'okudda mu nnyumba ye zijulidde ebbalaza ya Ssabbiiti ejja oba ddala anaafuna obuweererewo.